ITV. Abanda baku Instagram basimambo ebere tolireze banerege liliyo nze lyange mbankedde saagala direga balamusiisaako bannaffe mwesi abatuwulirisa era abatulaba ne ku IDF nga babuusaako yenze musaacha eyatambuse ebikere okufa wali eri empaale n'enzikyankasibira wane Bukanda kanaakyankoberera oluma lw'ekaliyaaleerwe. Olunaku lwaleero tugenda okubatuusaako emise 5 ekyabaselebu ab'omukiki omupya okwa Generation Z. Twagala goba kweyagaliza ku TikTok tubikooye. Omuse namba 5 ogw'omukiki ogw'abaselebu abapya ogwa Generation Z. Baselebu bano mu kifo ky'okuyiiya ennyimba esaabwe batamu ennyimba z'abagenzi nga Paul Kafeero ne Hamani Basuute. Ndi muntu gw'otakyabuuza bw'ayimbye ku kyate kati oyeniriza nga bwaniriza kuba nkozesa nnyo sensi ye lwaki siyimbe nyina bizibu kyate kati abakazi nyinangaaga kwewulira obuga. Omuse namba 4 ogw'omukiki ogw'abaselebu omupya tibamuseeyi mukulu kaakati be bakopa ennyimba z'abaana baabwe ne bayimba eso. Kale oluyimba lwe nasooka okuyimba nalulimbira Jose Chameleone era ngenda basooka kubawa nduyimba mu Luganda ne mu Luzungu. Chameleone, 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 Jose, how do I admire you, Chameleone, is the way you sing it, Chameleone. Being assertive and tenderness, that's how I admire you, Chameleone. Chameleone, 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 Jose, nkwagala nnyo nga gwe Chameleone. Engeri gy'ovugamu emmotoka yo, nkwagala nnyo nga gwe Chameleone. Engeri gy'ogalamu abaana bo, nkwagala nnyo nga gwe Chameleone. Engeri gy'obeeramu ku stage yo, alungalangala so Chameleone alungala so. Omuse namba 3 ogw'abaselebu ab'omukiki guno omupya nti kaakati bamaama b'abaana be basina ebinonsulo mu kiraapu ate era ne mu paala. Mulekerawo okunnemerako mbozinani ozina bwoti gwe maama gwe wenna maama ozina maama nze maama, this is the new mother that you didn't know. Kitegeera bw'oba olaba nga byenzina bibimbo sima bimpeebula nze yazaalako nazza musango. Abanda baku Instagram basimambo ebere tolireze banerege liliyo nze lyange mbankedde saagala direga. Okitegeera I'll bend, I'll shake my ass. Atanjagala aneesonyiwe. Okitegeera tanfollowinga saagala bad energy ku page yange naddala. I don't want bad energy on my page. Mpoyo okumbulira mboli maama nkimanyi ndi maama ate n'akampi nkambala nga ndi n'omwana wange naye mbu mwambaza kubanga nze bwentyo bwe nakula kati bwe mba nga ndi musege ampagira anjagalireyo n'obusege wange bwe banga mini kimpisa omusege ndi musege mundagalireyo mu busege wange banaye. Omuse namba 2 ogw'abaselebu aba Generation empya ogw'omukiki omupya nti mu kukola amaloboozi mu kifo ky'okulya amenvu balyamu mandaasi. Bapta School Fees Luga Fred Kasomero straight outer. I'm Mayanja, I'm Uncle Everboss everything. Nina Uncle Wange Kapele straight. Uncle Yapangambili. Tuyo no wakabinga wabagambye ndikutinda kyange kino abetu kabanga mnizo kutachifuruma nete mateka ndaki tubaleke tugende. Omuntu gwe wa following nga ta following back. My dear, go and unfollow him or her. Omuse namba 1 ogw'omukiki ogw'abaselebu aba Generation empya nti mu kifo bw'obakoberera ku mikutu kino ekya social media bo tebatamu kukukoberera. They don't follow paka.
naye baneetudde mazima ng'oggyeko akatimpo n'akatijjo n'obutumbaavu n'obuwumba ttutu ofolowinga ki omuntu atafolowinga baaka ate laikinga baaka laba abantu mweyagaliza bebi gwe wenalaba kano ka vidiyo kaveeko genda ochekinga akawuntu omuntu gwe wafolowinga nga tafolowinga back. My dear, go and unfollow him or her. Bane twagala goba kweyagaliza ku TikTok tubikoye omuntu mwinako bbiri womufolowinza wagala okufolowinga back mu unfollowing twakowa abantu bayagalizawo k'abantu balina ennugu nefutwa. Ekyo kye kibadde emise etaano egy'omukiki guno ogwa Generation Z era nga kibatuuzizaako Mbalenze Musaacha eyatambuza ebigere okufa wali eri Empale ensi gy'akasibiro ne Bukanda nga n'akyangoberera olumma lw'ekaali y'omuuka. Go for break. This is ITV Uganda.